Buli muntu yebuuza ddala kituufu Racheal Namiiro yakoze omukolo ogw'enkukutu oba guyita ogw'ekimpowooze ye abaffe kuno okukyala kwa ddala oba video shoot omukutu oli ku Viki exclusive amanya bampita Viki bweri nkola yange video yo nkusabye soko jimpeleka like gwe mukwano gwange nawe atanaba kubeera ng'otengako mbutongole nkusabye subscribinga bw'oba omaze okubeera ng'osubscribinze kwata mukadde kajje mu kigambo personalize okateke mu kigambo buli kimu ojja kubeera okifuna bulungi ekigenda maaso mu bitundu by'eggwanga Uganda n'ebweru waalyo aje tikaloddo ntambula naye mulombi waddwa kulwamu n'abalina ebizibu eby'enjawulo enamba y'esembyayo 067 mu contactingeko ojja kubeera ng'ate okyusa mu bulamu awo ewali enkoligo ejja kuba esumululwa kakati omukyalo ono omuyimbi Racheal Namiiro abasinga mumumanyi bulungi nnyo waliwo videos ezibadde zikedde okubeera nga zitambula ku mitimbagano era nga yemu ku zino zengenda maaso n'okubeera nga nkulaga ku screen yo nga Racheal Namiiro akola okukyala kibeera kitegeeza nti atutte omwami gw'ayagala gwawulira ku mutima nti bwe bagenda okuwangaala ate oba oli awo amutwale mbazadde bamulabeko omulundi ogusookera ddala mu Buganda oba mu nnono kye bayita okukyala so kaakati Racheal Namiiro akoze okukyala kuno naye biri mu biti bibiri waliwo possibilities z'okubeera nga waliwo video shoot y'oluyimba Racheal Namiiro lwagenda okuta essaawa yonna oba nga yabadde alukolera video kyakubiri waliwo possibilities eza Racheal Namiiro okubanga ddala yabadde mu kukyala naye at least tewali buzeewo bantu abatonotono abategeerako kukyala kwe nti oba kuli bwe kuti oba kuliwo ku lunaku bwe ruti bw'olaba akeetalo akaliwo just ekireese okukakasa abantu nti kwaliba kukyala kwa ddala kwe kulaba nti Namiiro zikukyala sometimes okukyala ne recently wano nakamala okubakolera okukyala kwa Ande ono muvubuka alabirira omwana w'omugenzi Kapensa nga okukyala kwonna kubeerako erinnya ly'omukazi kyekikufuula okukyala then video shoot ey'oluyimba waliwo possibilities oba obusobozi bw'okubeera nga nayo basobola okukikola mu mbeera eyo jjukira nti Racheal Namiiro ennyimba zayimba zigwa mu category so tekijja kubeera surprised okubanga Racheal Namiiro afulumizaayo oluyimba olupya era nga eno ye video yaalwo ebadde nga kiggula luggi ya oluyimba oluli ku waiting oba olubeera luli ku pending nze mu ndowooza yange anga si kuyiwa kintu kya muntu abapanze ndowooza nti oba oli awo luyimba ndowooza oba oli awo mumpulirize era munkwate bulungi so nga ate omulala ayinza okkiraba nti kukyala kwa ddala mbajjeeko engalo bampita Viki.